Amazaalibwa ga Nabbi Muhammad oba giyite Mawuledi olwaleero gakuziddwa ku muzikiti ekibuli mu division y'e Makindye. Wabula geetabiddwako abantu ba lubatu olw'ekirwadde kya COVID-19. Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, abakungu okuva mu Buganda ne bannabyabufuzi beetabe ku mukolo guno. Wano Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirango wasinzidde ne yeekokkola abantu abajooga ko n'okuvvoola eddiini y'Obuyisiraamu. Akalaatidde abakkiriza bonna okugumira okujoonyesebwa kwonna kwe bayitamu, naddala okuva eri abo abeefunyiridde okusaanyaawo Obuyisiraamu. N'abo bonna abatyoboola ekitiibwa kya Mukama waffe Nabbi Muhammad nga bamukuba mu katuuni nga baga nti oyo Nabbi Muhammad, ekikolwa ekyo tukivumirira ng'Abasiraamu ba Uganda bezze kuvumirira yenna. Mu kwogera kwe, Omulangira Kasimu Nakibinge atandise na kukalaatira bannayuganda okwewala emivuyo mu kulonda okubindabinda. Tukimanyi ffenna kyokulonda kujja era kugende. Mu nnaku 9 yagalagaana ku buyinza bwa Allah tujja kuba twogera kirala. Katuleme kulwanagana, tuleme kubagana mbali, tuleme kukola tutya olw'okuba nti waliyo ebintu kye bayita okuba akalulu. Ono tatalizza na bitongole ebikuuma ddembe byalangidde okubaamu kyekubiira mu nkwasisa y'amateeka nga kwogase n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Okusingira ddala poliisi, kyabala bonna tubasabye okukuuma amateeka naye nammwe mugakuume. Muyitiriza okunyigiriza abantu, muyitiriza obutaba na bwenkanya, mubeere n'obwenkanya. Ebintu byonna byemukozesa biyitawo birina okukoma. Tuludde nga twogerako nammwe nti bannaffe ekyo temukikola, naye tuddamu. Nakibinge atuuse n'okuwabula aduumira poliisi nti abasirikale basooke kwekebejjebwa bwongo nga tebannasindikibwa mu bikwekweto. Abasirikale baweereza mu bantu okukuumisa empisa, ndowooza asooke bakebera mituuba badde galagala kuba wawa obukambwe obuyitawo nuga nti omusumba gujjawa. Babeere benkanya, babeeremu obuntu bulamu. Kyokka alabudde nti singa poliisi teyeddeko nti abantu nabo batuuse okuva mu mbeera olw'okunyigirizibwa entakera ate kiyinza okusuula eggwanga mu ntata. Ye Road Mmeeya wa Kampala Erias Lukwago ategeezezza ng'eky'abantu 7 bokka mu lukuŋŋaana lwa Kakuyege bwe kitagenda kusoboka. N'okubaganyamu akafaananyi nti omuntu avudde wano agenze mu disitulikiti ey'Ekisoro, avuze okuva wano ayise mu bitundu ebya Uganda bingi, teri kuwubira ku bantu, teri kukuŋŋaana, teri kukola ki. Poliisi ng'erina kujjayo miggo okugamba nti olukuŋŋaana lususse mu bantu 7. Embeera eyo egenda kuleetawo okusika omuguwa kw'amaanyi wakati waffe ba candidates, wakati w'abeesimbyewo ne poliisi n'ebitongole ebirala. Okuzunsula abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti kutandika ku bbalaza nga 2 okutuuka ku Lwokubiri nga 3 omwezi ogujja. Salaamu alayka.